takukolako nenkubira Pastor Kayanja si yajukwata nentuula nempulira nga kyetaaga okwogerako nempandika ebbaluwa yasooka nenga Musumba Kayanja. Right, breaking news wetuwukirira ssaawa zino ebya Pastor Kayanja byongedde ddala okwonooneka. Hatimu Pastor Kayanja amusembere waneeno namwe bagamba hatimu n'obujulizi hatimu obusiyaga mu Uganda. Omukulu Pastor Ssenyonga avuddeyo, oh my god, n'abakakasa n'abagamba aliwedde kubeera nga ate obutambi obwa Pastor Kayanja. Mbikuletedde mu maaso awo byonna ogenda kubeera nga obirabirako. Nyongera okujjukiza video soko gimpereka like ebirengesa olutambula etukirewo bonna abandyagedde okumanya kweno information naddala bali ku tiimu Pastor Kayanja wamu nabo abali ku tiimu ya Pastor Ssenyonga. Video eno njagala tujja obudde nga bwenkugambye katugendere mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu guli mubweyango olaba ku luscreen yo mujjukire bulungi Pastor Kayanja yavaayo namuoninga n'amugamba agenda kumusibisa mbu ali mu kubeera nga atambuza false propaganda eri erinnya lye era ali mu kubeera nga amudebrandinga kati mbu bagenda mukuba omusango gwa defamation. Awo nyininyini Pastor Ssenyonga yagambye nedda ssebo togenda ku intimidatinga wabula ngenda kuta obutambi wamu n'obujulizi bwenina eriggwe. Awo ogende mu kooti osobola okubeera nga obitebya kubanga nze kirabika omukwano gwange naawe toguvairuwinga. Video yino soko girabireko tumale tuyongere ongambe ebyaddala gw'oli ku saidi yaani oba oli ku tiimu yaani. Twogeremuko bano abaana bajja boogera ebintu bino njagala tumanye engeri gye tuyinza okuwagiramu n'okubasirisa. Ne mugamba mu bbaluwa sibakkiririzaamu neweetaaga naffe otunnyonnyolemu katono tulabe engeri gye tunaakulwanirira. Bbaluwa teyagiddamu zirange n'entuula ebbanga liyita abaana abalala ne bajja ate nga balina ebintu bingi bingi. Nze kino sinze nkitadde mu public. Pastor Robert yakisindise kupaka mu public. Kakati ne muwandikira ebbaluwa ey'okubiri. Mu bbaluwa ey'okubiri ne nkopingirako abantu basatu, babiri ba Mwoyo, omu wa gavumenti. Bakama ne twogere teyajja. Naye kye nalaba poliisi mbwe mpita nyina omusango gwe nazizza ogw'okumwogerako ebyo nga tinedda sisobola kubanga nazizza musango okusaba omuntu okujja okwogera engeri gye tuyinza okutambuzaamu ensonga zino nga ab'omwoyo. So naguno omusango gugenda mu maaso mu kooti. Pastor Kayanja yagamba nti si yaloopa abaana nti era omusango guli wakati wa gavumenti n'abaana. Ekyo kituufu naye mu kitundu kyakyo weewaawo gavumenti yeeroopa yeewozeseza abantu bano naye wateka okubaawo complainant complaint kyeki okwemulugunya. Pastor Kayanja yeemulugunya mu musango guno. Kati obanga weemulugunya nti omuntu amenya amateeka ga gavumenti gwengeri gyotalina kooti yo ku kyaki gavumenti yekuyamba okuwoleza omusango ogwo gweweemulugunyirizaako kubanga aba amenye teeka lya gavumenti. Kati gavumenti yemutwala obuvunaanyizibwa okumuwozesa naye tekitegeeza nti bwekivuddemu. Kati ogwo nakwo kuwulisa bantu. Guno omusango gwa Pastor Kayanja era Jonathan Muwaganya prosecutor yagambye omulundi ogwo gwawedde ti Musumba Kayanja yekomplainant wange yemu omulugunya omukulu yemwemulugunya wange. Kyova olaba singa Pastor Kayanja agamba nti ekintu nkivuddemu kaakati naguno omusango guyimirira. So ekyokulimba abantu ti omusango sigwoloopa abantu. Ekyo era kitwalaba noguli ogwasooka kugwasooka yagenda nagamba abantu bannange abasumba bannange bantadde mu kooti. Kale omusumba munange nantwala mu kooti ate omusumba omulamba yennyini ate nantwala mu kooti. Bayibuli kati tugikoze tutya? Bw'ate bwe yagamba that time naye serious nga ye yatwala abantu mu kooti so si basumba balala kubanga obanga abasumba balala bamutwala mu kooti ate lwaki bebavunaana ate gwaloopa ate gwe kubavunaana. So ye yali aloopa. He was a complaint era nekino bwe kityo kiri. So tubeere bamazima mu byetwogera, tubeere balambulukufu mu byetwogera era nsaba kooti etuyamba okubanga tusobola okuddamu ebintu bwebiti bwe biba bizze. Kuba kooti yatusaba ne tugamba nti tugenda kwogera bintu bino mu public era tubadde twekomyeko. Naye omusumba ye bw'agenda mu maaso n'ayogera ekiki ne kigenda mu bantu emitwalo 5, 3, 2
ffe tusigala nga tuyimiridde oba nga tetulina kye tukoze kitegeeza tukkiriza version ye yebeera narratives ya public tetugenda kukikkiriza era buli musumba lwanaayogera ku kituuti naffe tugenda kwogera ne bannayuganda kwegamba playing ground ebeere ng'eri clear and even nziramu okugamba kino tekiri wakati wange na Pastor Kayanja uno omusango guli wakati wa Pastor Kayanja n'abavubuka bamuvunaana tusaba nga bwe yasobola okutunula mu kamera agitunulemu omulundi mwagambe ensonga lwaki ebifaananyi ebyo babisanze ku ssimu yange oba babisanze nga twabigabana ensonga bweti ne bweti ensonga lwaki nakuba essimu netwogera ebintu nga bya bisiyaga n'omwana oyo ensonga eri bweti ne bweti ebyo byabaddamu naye bw'onenya Pastor Ssenyonga bannange wadde nnyina amaanyi mangi naye siina buyinza n'amaanyi gabuuka kuva wensula nenyingira mu ssimu ya Pastor Kayanja nemukubira essimu nga nkubira Regan nenjogera nga ye nsobole omulumiriza era mujjeko ekitiibwa ki ekyo sikirina eno ssimu yiyo obeera muntu mukulu oddemu ebibuuzo siina maanyi na buyinza na teknologiya ayingira mu Pastor Kayanja's phone ne mu receivingira video y'ekisiyaga nenji openinga nenji viewinga kubanga omuntu yabi openinga na viewinga kati bwe mala nenga nti yoye ondabye nze Ssenyonga. Alright, bibi nanga tubitadde ku mabbali awo wennyini omukulu amanyikiddwa nga MC Meya finally aleese wino omukambwe eri omukwano gwa Mirembe wamu n'ensambya obadde okimanyi Mirembe Beddings bulijjo ye mwenzi akaliba era video nzikuletedde mu maaso omukulu MC Meya abikunyonyodde engeri gye balina okubeera nga babikunyonyola osobola okubeera nga obitegeera era nange video bwemaze okubeera nga njiwulira nze abadde ttiimu Mirembe oh my god anzizeeyo kati ndi wa ttiimu Nsambya Furniture video ino soko jirabire kunyongera okujugisa kwa tana subscribing ate hajaluna walinyo okulomberedwa gowera ngulu n'ebizibu namba ya simbya yo 20152 soko labe MC Meya ngabikunyonyola omusajja nakukaka nga ayagala akwate essimu yo akebero gijemu password akebere essimu n'ogaana okugimuwa ng'ogamba nti essimu tojja gimuwa yiyo ng'amaze okubaka ebifaananyi byalaba nga muli Nairobi mu rooms ez'amaanyi n'omuntu omu mukusikagana ebitogi n'okwesikagana wadduka n'ogenda era okuva olwo obusambattuko bwe bwava ng'ogaanye okukkiriza nti ebifaananyi togenda kumuwa ssimu kulaba byabadde bimwayogedde na buli kimu ekyabaddewo bwe watuuka n'otandika omuweereza message ng'olwo kati otegedde oswadde ng'oyagala ajjeyo videos ze zonna z'abadde akola naawe nga mwepositinga iyo omusajja n'ebbanga lyonna abadde tamanyi nti olina n'omusajja omulala abadde akuteekamu ssente ye waatamanyi yabirabye mu mawulire ng'omukakasa nti obadde n'omusajja wo omulala ali e UK yakabitegeera kati ekyo njaga tukkiriziganye yakabitegeera kati tetwagala muntu otandike kulowoozesa muntu otandike kukuba musajja oyagale kumutta busi abasajja naffe tuwulirizibweko kintu kyekyo omusajja kyeyali akkoze ekyo kyemutuuse ku level y'okuba nti kakati oyagala musiraanya because gwe tageti yogamba mbu oyagala ebintu byonna byonna business yonna ogitwale naye gwe kyogamba emyaka gye 3 yo tolina budde bw'omumalidde tolina budde bw'omumalidde kyenjagala okutegeera kyenjagala omumatizeemu era onkakase gwe tolina budde bw'omumalidde bantu bo tubeeremu n'ekisa naffe kati yo omuvubuka oyagala yagende bugenzifu obulamu bwe bwonna busaanewo mukubanga munnange gwewafunye obusungu bwo wafunye abakubalira abo abakubalira akusigwa takuwasa ekisookera ddala n'emikwano gyennyini gy'otambula nagyo ze gimala okundaga nti naawe toli serious bakuvuga sipiidi gwe teweetegerera yina otambula tokyayagala my god kankubulye bw'ona oyagala okuvugisa ensonga zino emotions ogenda kutomera mukwano gwange omuwala ebintu ebimu tulina kubyesirikira otadde audio zonna kyokka ne audio zoota toyagala kuta bituufu byazo muzikolamu edit ne mulyoka muzita omusajja olina kyotanategeera yakubisa psychologically fenaka tukakana mukake tubeeko bye tutaatugamba Meya mulindeeko because ayina all the details ne millions 2 zabadde akuteeranga ku account yo buli mwezi byonna twabitegedde omusajja abadde akuteera millions 2 out of love ku account yo
buli mwezi mu business ngakutera mu account ngakuterako millions 2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.